ali awo kumpa omuzimu omusambwa guyina kalansipoti abaami n'abakyala kalansipoti omusambwa engeri gye gutambulamu lwakuba omwami ono tannamanya naye ng'entambula omusambwa gye gutambulamu kati gwajja ne gumukwatako musajja mukulu kumbe guba gwakatandika okunyumirwa. Alright, tutandika butandise genda maaso ate nete okuva mbanafa Bomala Studios etandikwa filme genda maaso ate nga Ndali Williams akomyewo kwenetandika ate nete nga bulijjo nagambye vudde mu Emmys Productions aziyizo batugamba nti Mubiru Akram ekyali ntandikwa filme genda maaso eno sagala bakunyumereze ate nete Kasire John Bosco ku screen sagala sawulide sategede tutandika butandisi egenda maaso Nakazi Edith twolekedde no episode yaffe ey'omwenda era nga tulina kulekani osubwa natenga bulijjo batugamba nti Sadi Matia nga kwoteka Nkinzi Benita tukyali kunyanyula filime egenda maaso bagamba ni Kasibante Vespa ku screen akomyewo tutandika butandisi Amira episode 9 tukoma Lubanzi ali mu kasooto ha emisambwa gituuka bubi bana oba n'abantu singa bwe baali nga buli wootuuka oba owandagala empeke wabe wakabonera atuuse mukoka amuyiseemu maawe oli ye mulembesi wa mukoka tukyatandika butandisi tugenda maaso episode 9 gye tuliko kati nga mugane bulijjo lwaki tompa akadde bwe katyo abakyala baagala nnyo akadde ako akadde abeera akaagala abeera akeetaaga kati nga mugane Amira lwaki tomuvaako nze nenkuwa byonna ebyakabi byo weetaaga Amira akumalira budde nze atakumalira budde ndi wano oli omukazi takuliiko abakuliko otuleka wano mukyawe muveeko owulidde oni awulira nga n'essanyu lyakatu oyagala kusinika mannyo oyagala kunsirwalirako essanyu lyabadde yakafuna ligenze ontugana abwe yanyigama oli omukazi gwe njagala gw'oli nnyongeza owulidde ebintu bino ebyomukwano bizibu wabeerayo baabakyala okiwulidde ye n'Amira batondebwa nga balina okubeera bombi kati Justin ayise luwunguko abadde ku stage awo ali mu parking olugendo lukyagenda maaso tokidda nga mukukyogera siriwaza nnyini abadde musajja atuba mukazi wattu babadde afande ng'atabuse bubi ate afande ng'atabuse bulala bamuyita Mubiru Akram original names tumujjukira mu firimu nga obukalabanda bw'ekyaggwe n'endala nnyingi nnyo tutandika butandise genda maaso nagambe tulekedde episode ya 9 kuva mu Emmys Productions aziyizo ekitusiddwako Bomala Studios mwenna abatuwagira gye musinzira tubaagala nnyo kaakano nno bwe tukwate kubo ne tuveeyo waliwo bannange bagamba laava emenya bwe bakyogeranga towakananga kati wano teyeetisse munne yeetisse laava emenya tonsuula nze ndi Kanyama anti oyinza okulinnya ku maggwa ne gakufumita munnange ajja kunsuula gwe please firimu yiino olikagamba togasinga maanyi anya kusinga amaanyi wuyo amwetoloza okuva eri yonna ate simenti muteeka wano kati mbu yeetaaga musitula mpaka muli eri awo olinga nsaasi
amusaasira abadde alowooza nti oba amaanyi gamuwedde. Saagala onsaasire oba mu nsi y'emisambu amaanyi gabeera unlimited, baba n'amaanyi nga gali unlimited. Siri musanyi. Kati ng'amugamba okimanyi nti naye waliwo ekimazeeko ebyewungula kundi ali kiki badde manyi nkuweeka kusanyuka kati ate essanyu likuwedde oyo munno. Kati ng'amugamba nti naye muneeru banze engeri gye yeeyisaamu eri mukwano gwange kati jjukira omusambwa magondo go ba mukwano nnyo n'amira kati naye ate buli waawulira empinga zaaka oli bannanga akuba naye lwakuba ne gwe bakuba embangumu bamukuba naye tawulira bannange oba nekinakuze kikunyiiza firimu yino njagala olabe ogamba amira kati kumbe nono naye gyali okuwaaba ensonga bano baliwo okugoberera bugoberezi munene owulidde ng'amugamba naye ekizibu kiva ku mukwano gw'oyo amira omutwe gw'alina munene nnyo olwo naye kyava jja ng'amugamba naye waayi kati ate bw'ogamba nti amira alina omutwe omunene olwedde obanga avumu ono olengera empumi mujjuddemu gundi mputu njerere era bw'otandika okwogera ku by'emputu obanga amukutte mu bbwa tayagala kwogera ku amira. Tewaliyo mukwano gwa muntu ayagala kwogera ku mukwano gwe bubi ne bw'obanga by'oli mwogera ku bibeera bituufu. Owulidde ate nsonga endala wuliriza asitudde mu byabali kati ng'amugamba naye n'ekirala kye ndaba ensonga z'abali zitukwatako kitono tulowooze ku byaffe. Owulidde omanyi si kirungi kuteeka nnyindo yo mu nsonga z'abantu balala. Owulidde nze nandibadde tugenda maaso ne tulowooza ku mukwano gwaffe kati ne tulowooza nnyo ku mukwano gw'abalala baabo amwagala okukamala kati ng'amugamba naye njagala nange nnyogezeemu ku budde bwompa kyogamba nti obudde bwenkuba tebukumala kati aba ayagala kumuwa budde obw'okumuweeweeta kati kumbe noono naye yamugamba oba engalo zange tezikuyisa bubi ono naye aweeweeta alinga makanika engalo zirimu amakimbi akola emirimu mingi nnyo emikyafu egimuleetera engalo okubanga zafuuka magalo engalo tezikyali engalo zafuuka magalo njagala weetegereze firimu egenda maaso keni gwe sooka ove mu by'okwemoola njagala otereere mu layini kati nga mugomanye ekiriwo kakati njagala nsooka enziruke kwendi ate odduka olagawa nedda kyendi mukugamba nti ngenda kudduka ongobe naye bw'onkwata nga nange nkuweekamu bwe nkugoba nekwata ng'ompeeka naye omugongo nga gulinga omuziŋŋuunyo gulimu amaanyi gano empeke ngoba anti laavu ono n'akwokinga akokinze ate yaddukamu emeka kwendi ojja nnyo kwendi ate waliwo agobanga jampola bannanga ojja kunziba nawe ddukanga sigambye kugobanga agoba omubbi naye gwolinga agoba omubbi banno bagoba mpola owulidde sooka olindeko tunuulira sebo ne mu nsi y'emisambo waliyo okwagala balina omukwano naye entumbu eno nga erabika nga efubutuka ennyo gwe bagoba tetumanyi oba ayinawo kyansi wano bali mu mukwano oli amugambye nti ebyabali byesonyiwe ekisooka amira wamputtu nnyo bakyamukuba nnyo kuba n'ekirala lubanzi si mwetegefu kupowa kati nga beeyongerayo tutandika butandisi nagambye tuli ku episode yaffe ya 9 kaaka tukomewo mu maka aga Jime. Jjukira obulamu bwa Jime bwali bwasiraana dda kati we twogerera obulamu bali mu kubanga abapanga obupanzi bukomewo kuba ennaku zino afuna kasente ak'obwereere. Mukazi wattu yuno mukyalo ono ayagala nnyo bbaawe avumiddwa ebivumo bingi naye nga taseguka aba ali awo kwekulira abayita abeeno kati nga mugobedde ampitire eno kumbooli eno nkweni kikyate omwami nga yakomyewo tomala gateeka ssuuka zaffe wansi balinawo ebigomesi bikiki ebiseera ebisinga abantu balaba kutambula ku kkubo naye gye basula abantu basula nga bwe baagala kati nga mugamba mukwano omanye ekiriwo nga mugamba leero njagala essanyu libe nga likubugaana n'amugamba abantu batulabye bulala ne bakulengera ne bakusekerera simanye ebigoye byakula bitya
mbulero bamusekerera ebigoye nsimanyi byakula bitya namugani mukwano manyi saagala oddemu bintu byakulabika nti okweraliikirira kubaawo ogenda kulabika ndi ofuuka muntu wanjawulo nnyo kuddamu kusumbuwa kujja wano n'amugamba nti tewali n'omu yenna agenda kuddamu kutawaanya ensonga za maama nazikwasaganyizza jjukira nazaala we yabadde asinga omubonyaabonya temukkiriza kulabika ni atereera kimu bibiri nga nazaala buuyo kimu bibiri nga nazaala atuuse kateri kuddamu kulabika ni osumbuukana n'amugamba nti yonna ennaku ebadde ekuleetera okukaaba njagala obenga ennaku ogikuba amabega basookedde ku byakwambala ng'amugamba nti nkuleetedde otuta bagamba nti omuntu bw'anywa nnyo kyayi omukalu amera embalabe katikwata zembalabe ezimuli obubi kati amuleetedde akata kababebi kubanga omukyala ababebiwo n'amugaasa okuolabe n'abakazi okulinnya ennyo mu ttaka bamera enkyakya wangi bamera enkyakya kati olutalo olw'okulwanyisa enkyakya tutandikidde wano amuleetedde akagatto teekamu ekigere tulabe ono nno yakulira mu lujja lugazi kati ng'ono abigaana oyagala gaana engatto ozitya omanyi kirimu ekyalo leeta ekigere oyambala engatto engatto yino ngireesa ate otandise kwekoza bukolomooni kyobwo firimu egenda maaso n'amugamba nti wemba byenkuleetedde tobyagala yogera firimu egenda maaso wemba byenkuleetedde tobyagala yogera kaakati ng'amugamba nkuleeteddeyo n'akateeteeyi leero yakoze ku byakwambala ayagala mukazi wasooka anyirire abeebweru bamulabe nti waliwo ekikyuse mu maka muno then tulyoke tukomewo mu kisenge tunayebakako ne mumasuuka kwegamba bulangiti eri mirembe gy'aba alemaani omukyala si musanyufu nga kituufu nakyuse kati omukyala yeewuunya omwami engeri gy'alimu ennaku zino namuga aliwo ekintu ekinzita bino byonna ebyokukyuka bibaddewo kubanga kirungi omuntu era tusaba nnyo tusabirira nnyo kyenji naye waliwo kyenji ejja waliwo kye bayita drastic kyenji eyo ejja mbagirawo kwegamba mu lutemya lwa liiso omuntu naaba ng'akyuse drasticale kati ng'amugamba n'amabanja balina mangi sente zino zivaawo ezikola ebintu bino bitandise okulabika ne bireeta ebyewuunyo mu maka omukyala kyekintu kyali mu kubuuza ekyannamaddala kiki ekigenda mu maaso wano firimu yino yamugamba nti essaala zewasaba zezikola wayagalanga embeera ekyuke kati ate embeera ekyuke oyagala gyegobako bwegobi likava mu bintu by'omuzannyo naawe essaawa yeno etuuse ayagala kugula namufaliso natumiza yinkyana ku yinki mukaaga ayagala kuyita wuyisi njagala ku kyalo kuno kuna ekintu batulabe nga beewuunya owulidde abantu basooka ne babeera nga tebanjagalirako ddala nga buli wensaba omulimu tebagumpa naye kati buli muntu yenna ayagala mbe nga mumukolera owulidde kyekyamwawukanya ne deewo alina ebintu bye yali atandise deewo ng'alina ebintu byayagala omupangira ono n'alabika okuba ni abigaana era ebintu ebyo n'atandika okuyiiya obubwe katonda we yamuyambira n'afuna essimu tagyogerako nnyo kubanga bw'ogiraga omuntu nti essimu yekola ebyamagero omuntu ayinza okumanya omwami mulalu baleeterawo ambulensi yeebutabika kati nga mugasaagala nyambale engatto omuntu ajja aginyambule mukwano jjawo amaalo mukwano jjawo okutya kati nga mugasaagala munange mbe nga neebase wano baleete ab'emiggo nti bbaawo yabbye kwata ggwe amuleetedde ebirungo bya caayi sukaali lengeda sukaali birungo bya caayi bannange kyoka musajja gojja kundeetera obuzibu kati bwe boogera ku byokuli ono omukyala naye seba atabuka kati nga tujja tukwate kubo nga tujja tudda mu nsi mu bwakabaka bwa bonga bo kati tuba tuliawo nga zireeta
Amira kazaala bulwa nga takanga nnyina bannange amukutte mu nkendekende oyagala kunziza mu nnaku z'oluvannyuma mwana gwe lwaki ojja okunkwata wava essanyu ate nga essanyu baali lookinga mwana wange toddamu kunkangakanga ate jjukira maama mulwadde alimu obulwadde muwala we musanyufu kyenjagala ombuuza kati nga muganda kyembuuza nkweni wange musajja omulala atali lubanzi kati nga mugamba niwe nfuna omusajja atali lubanzi osobola omwagala ng'omwana wo wamufunye asinnaba alako ne lubanzi kati nti mwalwanye ne lubanzi nakiwulidde kwe nti tunnaba kulwana balwanye ne lubanzi kati nga mugate kiri ekyo ekyokufuna omusajja omulala omwagale nga si lubanzi ekyo kirimu obuzibu kiyinza okuviirako n'amugamba munange ekintu ky'olowooza okukola kiyinza okuviirako n'okufiirwa obulamu ate ng'omuwala ye awulira omutima gwina gye gutandise okuba kaakati nno maama amulabula ng'amuga tosobola kgenda maaso nakwagala musajja mulala atali lubanzi kati ng'amuga kale mbadde ensaaga bireke bw'akyogeddeko maama n'aluukinga serious ono n'abimma amazzi kati ng'amuga n'essanyu ozirikutta kiki tewali buzibu oyo nno seba okulaba ku ssanyu ne si kya bulijjo kubanga nkwagala nnyo ayagala nnyo maama w'embu nno kyamugamba ndi bulwamulabako asanyuka maama ekimbe kyali kimutwala ennaku ezo ng'amugamba maama akwagala nnyo sebo n'emisambwa girina omukwano ogufaananinako ddala bwe gutyo tugenda maaso ne sineema njagala weetegereze kaakati tukwate kuba otudde erudda deewo eza ddiiri gye nakola diiro eriwo yonna eya jime deewo yakola ddiiru ya jime nagumaliriza ddiiru mbu yagikola bulungi naye kantugote kati ng'amubuuza naye kantugo olimu amagezi kira okulowooza nti kati ng'amuga saagala kukirowooza nti oli mulwadde wa bwongo nagumaliriza ng'amuga ndi omulimu gwaggwa salawo n'okubeera nga lwaki tonsasula wabula ddeewo bajja kumukuba kati sebo ddeewo talina waasuubira nti jime alina wayinza okujja ssente awalala awatali kiddeemu kino obukodyo kati ng'amugamba mulayika mulimu kukola bukodyo bwakunziba nakola omulimu ye kayungirizi yabayunga n'abagatta ziyitawo ddiiru eddiiru mutandise ziyisa mabega nze munneebala maddiira nze yafubanga bwe nsobola mmwe mubeere ng'amugamba era kunyiiza gwe saagala ontabule kubulira eggweddeeyo n'amugamba ddeewo oddamu kummanyi njagala obeere ng'oddamu amagezi olwasembayo n'amugamba nkulabula ogusemba olwasembayo wulira toddamu kummanyi ezanga ojja zimpa ankubulire ddeewo ojja zimpa nakusinza sagala kummanyi ddeewo sagala kumanyira ne bakuba ayagala kubba mukazi yamuwa sente ze namuga agenda onkolera eddiiru ekimu kyogenda ojja zimpa mukazi kati ng'amugamba saba ojja kumpa sente zange nze sikutula ddiiru ne ŋŋendera awo negendereza wempita olabye omuntu okutandika okulwanira sente ezitali zize omuntu okutandika okulwanira sente ezitali zize firimu yiino weetegereze tunuulira njagala olabe yo nakusuubiza yamugamba omukubya loole tannagimukubya oba baasi batugamba ni Amira gye tulaba episode ya 10 etandika egenda maaso tuli ku Bumala Films ate nate kaakati nkunyumiza ki batugamba na Williams ye script writer ono tali mukwetereza Salimatia locations manager Amira ono genda okujja asanga Amira yeetereza nakato blessing editor film egenda maaso ekyali ku ntandikwa yamusanga yeeterezeza Busura Raphael cinematographer kale naawe na Williams makeup artist kunyambala bwe ntumbala kaakati emugana ekikwambaza bwutu kiki eno ennyambala si ya mu nsi yaffe tonga yamugamba Amira tutandika balya mmere oyinza okuba ogenda mu nsi yabalya mmere buli wayambala bw'ati aba afuluma obwakabaka waliwo oluggi ssebo oluva mu kibira muno mu nsi y'emisambwa okwolekera obwakabaka buli obwabalya mmere yamugamba kakati bonga bbo bw'anaakusanga ono omusambwa amagondo gaatya bonga bbo oba yamukuba firikiiki kyonna kye yamukola nze naawe bwe bayogera ku kyokusobya bonga bbo ayagala nakaaba kati ng'amugamba nti ebya bonga bbo biveeko ebya lubanzi
ye essanyu lye liri bweru. Amabwaneta era. Kati nga mugago ky'olina okukola kunkolera cover-ups. Wemba siriiwo gwe zibe ddibu. Bwe baba banoonya gw'olina okugattawo. Nze ngenze kunoonya essanyu lyange. Ebintu by'okunoonya essanyu mu nsi regardless kiki ekigezaako okukulemesa okibuukanga. Kyonna kyonna ekireetera okusanyusa omutima gwo n'okulabika nti obeera musanyufu, lwanirira essanyu lyo n'okusinga nga bw'olwanirira amaziga go. Kubanga buli kaseera lubanza alabikira mumpi mu maziga n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Tugenda maaso. Kaakati maama gy'ayita Amira. Maama gy'ayita Amira. Omwana Amira alazeewa. Amira, where are you? Amira? Amira akuttewa. Amira wuu. Ayita Amira. Ayita Amira. Omwana Amira alazeewa. Kumba Amira yatambudde dda. Mama ng'ayita Amira. Agenda okwetegerezanga magondo go. Osibye nno maama. Enti oli oti. Amira. Kati Amira. Ate Waliwo omuntu gwe batuma okulimba nga tasobola bulungi. Laba. Amira nga simuwuliza. Mali. Wajja utayindi wala ayina bwali awo katono. Mu kibira muno emisambu oli guba gusobola okulira nti oli waali. Bw'aba taliiwo abanga afulumye era ng'ali wala. Tugenda fina kuyambeko. Kati nga bwe tumumenya mpolampola. Nga amwesibako mbu nalina byabadde agala okukola n'Amira, ono ng'asalawo mbu yaba abikola. Omusambu amagondo gwe guli mu kuyamba oli. Kumbe oli yafulumye dda. Kaakati mwami kigatto Jimmy ali wano n'ekigatto kye. Abala butya bwakukyusa bulamu. Akasente kajja kakulukuta bukulu kusinga mazzi ga nnyanja. Abali awo kumbe omuzimu omusambwa guyina kalansipoti abaami n'abakyala. Kalansipoti omusambwa engeri gye gutambulamu lwakuba omwami ono tannamanya naye ng'entambula omusambwa gye gutambulamu kati gwajja ne gumukwatako musajja mukulu. Kumbe guba gwakatandika okunyumirwa. Ogenda okuzza amaaso wali wazze ye bwanaani ne gweyongerayo. Omusambwa gubigula. Misambwa nali simanyi nti gibigula naye kati ono ogenda okwetegereza. Bannange sente weeri neegonza n'omugane mwana gwe otandise n'okuleeta abaana b'ekibuga. Ndaba akanyiriro abakazi kati sebo bakyusanga ngoye ate sebo omukazi olundabe nadduka. Oyogera kwani? Kakati Jimmy alabika omukazi teyamanya nti waali. Omukazi amulabirira era yaleeta wode y'okumuwa essimu kwafunira obuyambi ennaku zino mwe yeeyagalira. Omukazi abadde azze omulundi gwe ogusoosa okukwata ku Jimmy. Efirimu egenda maaso gwamuwulira omusambwa guli ng'akaabira mu kibira nga yeegayirira Mukama Katonda amukyusize mu mbeera. Kati omusambwa ne gutandika ofaayo naye okuyamba kuno okw'olumu kutandise n'oleeta omusambwa ewaka. Kati we gwajja teyagulaba. Laba ate mukwano gwe bwagulaba. Yamugamba tofaayo nze teweewakana sijja kuwawaabira. Ono Dewu yalowooza nti oli firimu yiino ali mu kwegaana mukazi gw'abadde naye mbwatidde nti oba oli awe waka bayinza obbimanya. Kati ono yamugamba totya nze sijja kwogerayo. Osobola okunzibirako ekikazi wakijjawa kikazi nga kyamaanyi. Kati nga mugamba oyina ekikukubye watandika okubaako byondyako besitegeera nga mugamba nedda siwali buzibu bwonna. Ne bwogenda maaso n'omukazi oli teweefuula. Totandika kundabanga nze aliko ekikyamu ku mutwe. Okitegeera? Kati mbe omukazi amusanze wano Jimmy ye gwatalabye. Jukira Jimmy yagamba ono nti essimu ewandula ssente naye nga temuli mu kilayini temuli na lyanda. Kanono naye atandise okiraba
nti mukwano gwa like ayina ekimufuga obwongo kati yamugamba oyina ekikuli obubi yamugamba sisobola kukolako lugambo nze sirina buzibu togaana kwogera nange ku kyolugambo nedda. Kaakati abaami n'abakyala tudde ewa maama Jimmy. Maama Jimmy aba afulumya akakeeko genda okwetegereza omuwala gwe yasanga luli ow'empisa. Abakkirira n'amuyita omuwala ng'akyama bannange ekyana ekibalaga vuba n'ekyana gwe ng'olabika bulungi ekyana ekirungi bannange oli otekiwala genda ereete maama kimuyita maama amuyita maama oyina empisa bane mwana gw'olina empisa empisa zo z'olina zinneegombesa jjukira luli omutima gwamukuba n'agamba ekiwala kino singa asobola yandibadde akiwasiriza mu mutabani we. Wetegereze kati obeera ayagala kumanya omuwala gy'abeera wali waggulu omwami omukadde buli we bamubuuza ayogera waggulu awo obeerawa nti waggulu awo tugaananga okujja okunda kati nga mugamba nti munne nange embeerawo wano ojjanga n'ombuuzaako kati amannya go gwani wulira tani Amira Osunu Amira Osunu so tunu Osunu omwana amanya ge gonna gali ku question mark eno gye gasembera Osunu erinnya terikisaana kukyusakyusa n'ow'ekirimi tekisaana alyogere erya Osunu. Maama tugenda maaso kankomewo munnange maama tali maama amubuuzizzaako Amira Osunu oba ndabira mwami Osunu omuŋŋambire ekyana nga kitiriba butiribi kirabika bambi kinywa amata kirabika taata waakyo yakikuliza ddala balina ente wali kwe bakama amata kukinywa naye oba erinnya ly'Osunu naliwulira wa kati maama erinnya ery'Osunu lino teribadde ppya nnyo mu mutwe gwe naye yagezaako okujjukira oba erinnya ly'Osunu yaliwulira wa lya Osunu kati tukomawo mu bwakabaka bwa Bongabbo mu kibira tuli mu ttale ababongabbo bali wano ono ye Lubanzi bano ndowooza be lisulabe abalisulabe Bongabbo bwe bwakabaka mwe tuli Bongabbo munange munyiikaavu era tawulira ssanyu lyonna kati alina ekimubobya omutwe kati ng'asooka abagamba ekiriwo neetaaga mugende mubeemikago mubatuukirire mubagambe nti twetaaga okunywa kasaayi. Firimu eno tugenda maaso. Wali owuliddeko omuntu wa bulijjo ng'ayogera obanga alina omusambwa gw'ogumu w'obugagga nti ye naye omusambwa ogwo mulowooza abaaguwaaki omusambwa ogwo abaaguwaaki weetegereze bano banywa musaayi kati balina ab'omukago be abantu ababeerayo nga basamira emisambwa egyo era nga emisambwa gye kiba kyagala agiwa kati abantu abasinga mubeera eyo nemugaa lwaki omuntu abeera asaddaaka ayagala okufuna obugagga kati tulaba emisambwa gy'omu bwakabaka obwa Bongabbo egyo eginywa omusaayi era ab'omukago be bantu abagiweereza baba bantu naye nga balina enkolagana nagyo. Firimu yiino weetegereze njagala olabe njagala musaayi yagamba ayagala musaayi mwagala kulaba ng'asaanawo bw'aba tanywedde ku kasaayi taba namaanyi bw'aba tanywedde ku kasaayi taba namaanyi njagala weetegereze bw'aba tanywedde ku kasaayi taba namaanyi. Tunuulira firimu yiino njagala olabe nagambye tukyatandika butandisi kati bayitawo ne baba bagenda bati musooke mugwe kava muti bwe muti
bwe muti ne bwe muti. Firimu yino balabye eki? Kumbe eyabadde agenze mu badya mmere wuna akomawo ayingira ekibira ayambala n'engoye zaabwe n'aba na musanyufu nnyo ng'ava balaba kwene ekyo mukirabye. Oduma kiggwe mpola toduma. Mwana muwala wuno yabayitako teyamanya nti baali bamulaba. Gweni mumuleke kiki nti mumuleke. Kakati Amira avaawa tulabye nga Amira kwenti yeye ndi abaava mu balya mmere afuluma abadde ayina nsonga ki? Tuge tugambe Bongabo gwe kino naye otandise okwagala okuba n'olugambo olungi. Kankubuuzeeyo Bongabo ayagala nnyo okumanya omuwala oyo singa aba ayina waava wonna ne tukola olugambo nti naava mu nsi y'abalya mmere. Ekyo Bongabo akyagala. Olowooza yatutumye eki? Teyatutumye kulaba bali abanywi b'emikago bafuna omusaayi. Nsonga ki gy'olowooza kati enkulu eri Bongabo? Ono ayagala kutwala lugambo n'okusinga okutwala omusaayi gw'omusajja gwe yabatumye. N'amugamba olina okwegendereza. Gundi gwe oyogera nnyo weegendereze. Oyogera nnyo olina obaako wookuma. Olumu n'okwogera osusaawo. Kajukira ono engeri gy'alina omusambu amagondogo. Ate omusambu amagondogo munne nnyo. Ate musambu amagondogo mukwano gwa Amira kati ayagala nnyo kola lugambo kwa Amira. Kuba ekintu kyonna ekireetera Amira obuzibu teyandikyagadde. Kubanga Amira mukwano gwa mukazi we. Kati tuli eno naali mu kunoga ddagala. Baba bali mu kunoga ddagala. Ogenda okwetegereza. Kati n'atandika okuwulira. Sebe emisambwa giwulira. Ndi kati muwulira awunya. Owulira bwawunya? Bamuwulira awunya. N'amanya nti akomyewo. Obwedda tamuwulira. Kumbe yakayingira ekibira. Bw'abeera mu kibira ne bw'obeera wa oba omuwulira nti awunya. Efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze tunuulira tuutuno. Munnange baba yebuuza oba ali luddawa? Kono nti maama Amira atuuse. Naye bannange ssebo n'obeera nga naffe tubeera tusobola okuwunyiriza. Obeera eno n'owunyiriza omwagalwawo n'ogoba kati aliwa ng'omuwunyiriza ali mu kibuga omwo. Naye oyinza omuwunyiriza ng'ali mu loogi ne gakuggwa. Kuwunyiriza si kubi naye waliwo kuleetera amaziga. Kati bamubuuza obwedda ali luddawa? Misambwa gyagala nnyo okuwumulira mu nsozi. Wabeerayo obuddo mu nsozi obulungi. Kati obwedda ali mu nsozi eyo. Kati mbwedda alina eddagala lyanoonya oba mbw'ava kunoga ddagala. Naye ssebo akomawo yenna amegeredde okumegerera okwo. Kumbe essanyu erimutta. Alina omuntu gw'ayagala nga si musambwa. Ali mu nsi y'abalya mmere. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira. Munnange bano baabano. Ono ate kaalina akasimu akyayagala okukola. Ebyokukola si byaliku. Ali ne munywanyi we bajja batambula mpola. Jukira mugayini woba olina omukazi omulala tofaayo ŋŋamba. Naye bannange ekikazi kye yarabye aba takisuubira mu sayizi y'ono. Kwegamba omuntu yenna olina okumanya sayizi yo. Naye sebe ekikazi kyalabe kyabadde ky'amaanyi. Kyogamba tawadde na mukazi awuwa. Kakati ng'ono era asigala alemedde kayagala kumanya lwaki ono yeegaana mbu tannaba na mukazi.
ono yamuganje sina mukazi yenna gwe naabadde naye nze okuva enatuulidde awo sintera obwedda bwentudde kakeekaawo nga sitera kubira kusitukasituka niire sina kyenaalabye na mukazi n'agamba bw'obwanga kyogamba nti olina mukazi yenna gwe waalabye ntandise okkiriza nti olina obuzibu nga tetwatula n'essimu kirabika nkitegedde ono nga tajjaayo emboozi ng'eringa y'okusaaga ng'ate ge mazima kati ng'amugaa nti obanga waliwo omukazi nga nze namulabye nteekwa kubanga ndiko amaanyi ag'enjawulo agalaba eby'omunda era essimu eyo okuva gy'olina bwe yakola ebyamagero neneebuza essimu etaliimu layini evaamu etya ssente jjukira ono oli yali amubanja nga bamubanja ne bagenda nga babakutte ejjeeko essimu neevaako ssente nga teyase teyina lyanda tetegeerekeka kati kitegeeza nti ono ayinza okuba alabye musambwa nga gwe gwaleka n'essimu guyinza okuba nga omusambwa gwe gumulabirira ku ntegeera ya ono omanye ono omuculumpanya ate mukalabakalaba oteeka okuba nga omusambwa gwe gukulabirira naye nga gulina ebigendererwa byagwo ekibuuzo kiri nti omusambwa gujja kuwa essimu weeyagale naye essaawa ejja tuuka gukugambe kati matooke gujja kukwata omusambwa gujja kuwa ojja kiwulira abayaye bagaato tunyumiza oba musambwa oba si musambwa gwe gugambira matooke yaguukya tali kwolwo kati tuutuno ku ttale tuli mu bwakabaka bw'emisambwa bano baba bagenda nga tebalengera magondogo sooka olengere magondogo kati bw'alaba bano kyava ayongeramu ne kasupiidi abayiteko owaaye gwe kaaya tubalamwe ne amula ngezako okwesembereza mu banzi ne basajja kati ng'amugaa tukimanyi bulungi nnyo gwe ne mukwano gwamira mweseetula mwenna mweseetula musemberera lubanzi ate nkimanyi bulungi nti nno lubanzi atagala nnyo amira naye gwe wagala kwesinisiza ku basajja baffe abasajja abatambula ne lubanzi balina bakazi baabwe kati ng'amugaa tukimanyi bulungi wetebadde byanana buwangu ekyo kyana tewandibadde akiraba bamugamba nti talina kubeera malaaya mbw ashawo awusha kati bamuyisa ashawo awusha olina ebigamba niwa oba kale mubigambe lubanzi awase ezeramu firimu yiiyo nkulawo wesembereza kamali naye njagala otege kati ono ayagala kamali ate nga yinze n'amugamba ye kennyini alina okubaawo ne kamali genda eri sinikwalira eri ayagala kamali firimu egenda maaso kamali ye gwayagala kati ate alaba ennaku zino ne kamali takyategeerekeka ebintu bamugamba anyoola ensingo tabanga kamali ayagala kaaya omusambwa magondogo twolekera 11 oli ku Bumala Studios eminga bulijjo